Evu gwonna woli ali mu ggwanga lyetu Uganda, ali mu East Africa wamu ne diaspora nga wakkiriza n'osalawo n'ogamba nti ojja kulaba emikutu gyaffe gino okuliko Jack Gatto exclusive ne focus obeera nga obagoberera ekinyumira nti temukyakoonako bukoonyi obula balabira ddala gye bayiteeyo gundi bayita waki bagiyita wakyawa eyo nkulu nnyo so mbajjukiza engeri yokka gye musobola okusiimamu kojja nga tunaba muwokyayo nkalu nga tunaba muwa ssimu eri ey'ebbeeyi emalayo wadde nayo njeetaaga naye tandika n'akatono osubscribinge olabe olikinge osharinge bw'okomentinga ze kimpa mukisa n'essanyu okuba nti manya nti ebyo bye mbadde njogerako abantu batandika bitegeera kitegeeza nti mbanoonyeza ebirala ebijja mu ebyo bye bateekwa okuba nti balaba. So kojja nsaba mbutongole obuze ku bantu baffe abatugoberera abantu baffe mwenna abatugoberera ku mukutu guno ogwa Focus TV ne Kojja Kagatto exclusive mbalamusizza nnyo. Mbeebaza ne sikwebaza olw'ekyo kye mukola okusubscribinga mutwagadde kankubuulire mwami muyanja abantu banjagadde nnyo speed kututambulira banjagadde nnyo abantu basubscribinze osanga olinga gamba munne lwaki tasubscribinga Kojja Kagatto n'omanya ebyafaayo n'omanya bwino buli ekyali kibaddewo ng'oyagala bwino lwaki olimbibwa genda subscribinge Kojja Kagatto exclusive ogende ku Focus TV ojja kuba okyota buliro okigwe ennyalwe Kojja kyekiri kye bagamba nti lwaki onywa amata bangu ng'ate osobola okwetuukira ku mugga tewali nsonga lwaki onywa amata bangufu bagamba nti yeesitukidde tanywa amata bangufu n'olwekyo bwe weesitukire kwata essimu yo genda osubscribinge Kojja Kagatto exclusive genda osubscribinge ku Focus TV ojja kuba nga obafunira ddala ofuna bwino ku bwino ataliiko kanyale ataliiko nfuufu bwino ataliiko kanyale akategeke katya nga bw'onaabiyingira mu nnyumba n'ogiggulawo olwo ennaku ebyekuttemu nabbu byabakutte ebyo byokunkumulamu nojjanga okubaakuba Kojja kulikayo ku bulange ku bulange ebivuddeyo wa Ssaabasajja Kabaka yasiima ye yasiima era buli lwe mbaira ogenda okulira nga abantu ba Ssaabasajja bonna basanyufu bamativu n'ekyo kye tuba tugenda nakyo programu bagiyita batya bagiyita Alive and Kicking. Sawa meka pa kusamba. Okuva ku saawa emu paka saawa zibeera nnya ku CBS FM 88.8. Kyena munana katonyeze munana CBS FM radio ya Buganda. Kojja abantu baba bali azamanya batafuna budde lwa Sunday okuva ku saawa emu okutuuka ku saawa nnya waliwo ebyafaayo ffe tugenda okubiyoddamu bigaziye bwana ate Kojja asooka bikuweeko eri buli wembeera ekintu kye namalirira kwe kulaba nti buli munnayuganda afuna ku bwino nze gwe nafunako kubanga munnaye ebbanga lyemmaze nga Mukama lyampadde okubeera mu nsi siraba lwaki byendabye mbiraba bwomu nasobola bibuulirako balala nkwebazaako Kojja ekintu kimu nti obulamu bwo tewayitamu fwa wali abalina emyaka Kojja gy'olina naye nga tasobola nakugegenyaako kwota ya content g'otuwa anti abantu bunnaye buli omu alina kyasinga okwagala alina kyeyawanga obudde nga waliwo abamu nga ye bw'aba akedde ku makya akeera kubuuza iyo waawe baasogodde omwenge waawali kino waawali zaala waawali kino naye kati nze nga ntwala budde kumanya kino lwaki kiri bwe kiti wano bayitawo batya kino kiyitibwa kitya ne mmanya nti ate wano ne bwonaawe neebuuza nti waliyita emyaka 10 wali bawafaanana watya kiribaawo bali babayitawo batya byonna ebyo nga bimalirako obudde kale nkujjukiza ggwe alaba emikutu gyaffe gino nti okwawukanako ne emikutu gyonna oba cyane endala zonna z'olaba ku mikutu gino tukuwa ebintu nga tubisengese ze tuyita episodes era ku YouTube wano kibayita playlist gwayagala okumanya episode katugeze zikwatagana ku kafeero okuva ku yatandikira mpaka 1 oba paka bwe yava mulamu bw'ensi eno ogenda onoonye playlist eyo in fact wali busy ng'olina by'okola ogambi play all onyiga bunyizika play n'oteeka essimu wali otadde ku kizindaalo Kojja ne bakuwa bwino yenna episode zonna n'otanoonya kamu kamu so
genda nonya playlist ezo oberenga ofuna content owenjawulo. Olunaku lwaleero ndinekojja twagatudde mututunulira atobolyawo ku bulamu bw'omugenzi. Manyi lwaki mbukomezaawo nsinzira mu comment section ne ngamba akojja we mufunira katutanye ne kano tukakutule. Mu bulamu waliwo perception, waliwo engeri gyetulabamu ebintu ebyenjawulo. So kati njagala kojja nga gwe yali mukwano gw'omugenzi ono otulweko ebyo oba ogezeko otumenyera omuntu alaba saawa zino ku biki engeri gye yalabamu ebintu ebyenjawulo, obufuzi, ebyenfuna, social, obulamu bwe bwa bulijjo n'abantu abalala. Twongere okugeraageranya obulamu bwe engeri ki gyali abutambuzaamu naddala mu kaseera kano ensi yonna nga amatu bagaggudde baagala nnyo okuwulira ku story eno. Secondly, tujja kujja mu maaso wali era tutaanye the bad and the good memories. Waliwo story bonyumiza off camera nagambya kojja nawe tabunyumye ku kamera kuna abantu bakole ki lwolabe naye nga tetunaba kugenda mu maaso nebaza abantu ba commentinga. Abantu bagenda mu comment section waliwo omwana bayita Victor Chimbugwe avuddeyo n'agamba nti abasudde Kafeero yali w'amaanyi n'antamebwa kuba basudde tiyalina nnyimba zasalanga kiyira tezize tezasukanga kiyira kujja saba otangaza omwami oyo nga tutundaba nakutandika ddala neyanza nnyo neyanzeege abalabi baffe mwenna ba Focus TV n'aba Kojja Kagato exclusive balamusizza nnyo nembebaza byemukoze era nembasaba mugende mu maaso okukola nga bwe mukola. Amiina. Ojja kusooka kuddamu kibuuzo kyono. Victor Chimbugwe simanyi gy'obeera. Okay. Naye mugoberezi waffe. Kakati ennyimba z'abasudde zaali zisala kiyira tokyogera bwoti. Nze nali mu maduuka agatunda music by then nga ejjinja walingayo omusajja nga bamuyita Mukubira and Sons nga yazikima box ne box olutunda mu tapes nga waliwo gwe bayitanga Saalongo mu katale nga naye azikima Saalongo mu bus park. Yes. Waliwo ne yali ali mu katale ako nga namwe azikima n'omulala yali yiganga nga bamuyita Muna Music Sounds nga naye webusoga nga waliwo yali nga bayitawo Bujiri. Yes. Ng'era naye azikima mu bungi ne ziggwawo. Oluyimba lwasinga okutambulira ababusoga lwasinga batambulira ennyo baaluyitanga Basi Dunia. Tewaliwo n'obwobawe omuntu ng'oli sayidi z'e Kenya ng'oluwuliriza n'ab'e Kenya baalugula nga oluwulira omuli ebigambo bye bategeera ng'oluyimba balugula nga banoonya ba translators. Basi Dunia. Kale so ennyimba z'abasudde zaatambulanga wonna. Sigamba nti simba sikkakanya mugenzi Kafeero naye bonna baali b'amaanyi kyenva olaba nze nagamba nti okubageraageranyako omuntu omulala obeera owemula. Kyebagamba nti gwe oyo gundi muwemu tulekerawo okwogera naye awemula. Waliwo era omwana Kojja yagenda mu comment section awo n'agamba munsonyi mbayita baana naye bantu basimanyi kikula kyo kivala nkozesa ekigambo ekyo. Ye n'agamba nti Kafeero Njovu basudde Empologoma Kasozi Kasimba. Is it Kasimba? Kati bwatyo yakikola naye neŋŋamba mu Kojja lwaki ye Kasozi tumutwala Kasimba leka tumwongeze tufune enjo ate kati Kasozi tufune enjo kyagala tuwogere amazima. Kasozi yali tetatuuka basudde yali tatuuka Kafeero. Kasozi yali tatuuka Sebatta. Kati ate tuyinza omuwanika ate okusinga awo. Kojja nti tuba tumugize nnyo. Nedda kakati gwe tofaayo kakati kale yogerako bali abanene oleme muwogera lwoba tomugize nnyo. Kojja omwami ono nga bwe yayitidde mu nsolo enjovu engo oba empologoma sorry lwaki tetumutadde ku ngo hani olusebato n'amuteekawo Dani Mugudo n'amuteekawo Sega Mwengo n'amuteekawo Mbogo bano kati olwaleero Kasozi ennyimba ze yayimba yali tazivuganya lwaleero muntu nga gwe bayitanga Sega wa Vincent Segawa yayimba kasisiri twakakooyi kugamba yayimba oli bali mu netutumu kwa nnyo n'afuna omukisa n'atambula n'abanene. Okay.
kati kiringa bwolaba ettiimu kati olwaleero taba Messi gundi yonna ebbanga lyamaze ng'asamba omupiira abadde alina baasamba nabo naye abantu balabamu Messi so nga nabali baba basamba ate nga balungi naye nga tebenkana ki era bwe bajja abalungi nga bazze baali Messi Neymar ne Suarez ebaaliwawo abalungi era bonna bali mu ttiimu emu nga bonna balungi oli nga bw'aba ayogera abageraageranya ayogera ku bantu be bamu so Kasozi kumuwanika kutuuka eyo kati awo tuzzaako envubu emu ye Sebatta ne tuzzaawo embogo Segamwenge ne tuzzaawo enkula Dani Mugula kitegedde oyitumuleseeyo eri mu kasimba eri ate nolera tuba mutuwonise nyo kuba n'akasimba nako kasolo kanene mpozi ate awo kuba tulinayo n'engo bamukaabya baali b'amaanyi ate era okumusinga Katonda wange amirise eŋŋendo yaliwo amaanyi kuba twagenda okutandika piikingi nga amirise eŋŋendo w'amaanyi nnyo okusinga nga waali so ekitegeeza omukulu yageraageranyiza bulungi era nsaba ayongera okugeraageranya kojja mu bulamu bwa Kafeero abaana banyweddwa nnyo episode zize watuwaddeko bagoberedde ziri balabye ziri ate nga bakyalaba kubanzu buli lukya ndabazongera kwambuka nagambye nja kuba mulyaza amaanya kojja lwe ebintu byetunyumya off camera ninga batwandyagadde obimanya njakadde nnyo okunyumirwa oba bulamu bw'omugenzi yenga akyali mulamu bigambo ki oba bintu ki engeri yali abirabamu bino wammanga kojja biyinza okubeera nga kuggwe kyakusanyusa oba tekyakusanyusa anything azo ngazi y'omugenzi wetu yakitwalanga tugenda tunula ku by'obufuzi Paul Kafeero mu myaka gye gyetutumu egyo yabiyimbiranga ebyobufuzi yabirabanga atya nze katola bwenjogera nze nno ebyobufuzi naakabibeeramuko nenjogera n'olowooza nti oba ali wa sayidi oba gwa ku sayidi Kafeero yali tabyagalira ddala obulamu bwe paka lwe yava mu nsi nga tabyagala era nga tabyesembereza teyayimbako luyimba lwonna luddaawo ku byabufuzi lirwana ku byabufuzi yali tabyagala anti yagamba nti omanyi bw'oyimba oluyimba nga lwa byabufuzi ate eriyo abantu abanyumirwa ennyo ennyimba naye nga si bannabyabufuzi nebeerayo n'abantu abanyumirwa ennyo ennyimba nga si bakibiina kyoyimbye luyimba oba kyoyimbidde luyimba yabo obeegobyeko shoyo bubona agitimba tebajja kujja ekyokubiri nze saagala bannabyabufuzi bamanyiira bakuteekako ekkomo nti gundi mbadde njala kujja naye oba gundi gyali sijja kujja kitegeera gundi tokola kino ate tokola kino mbaagala nnyo n'okufuuka ate bannannyini kampuni mu kampuni yo gamba nti kati nze sibyagala era ojja kulaba waliwo n'omuyimbi omulala bamuyita Papa Moy Moses Matovu naye tabyagala emize embeera za Kafeero zonna Papa Moy oyo Moses Matovu yembeera gyatambuliramu tayagala byabufuzi mu music we kuba yakuba music kusanyusa oba oli wa kibiina kyo oba wa kibiina ki oba oli wa ddiini kyo oba oli wa ki kati Pawulo naye bwe yali nga tayagala bintu bimala kubalala mirembe nga naye bw'ataagala bimumalako mirembe gye era Kafeero teyabeerako awo nti alina omuntu nti bali awo nti politician oba abo bonna teyabeera nabo nga bikuba mwagala bwagazi lwa bigambo bimuvaamu sirina ku byobufuzi kyenyinza nakwogera kisinga awo nga bano abantu bwetujja nitugamba nti gundi kati ali mulala eza gundi oba gundi awo wonna paka lwe yafa gaalezi zaabangayo ng'era abantu bandyagadde okuba ndi bamuleeta ayimbe ku shows kati ng'akaluko mmeka kyenda mmeka akaabo wonna wonna kyenda 86 yaliwo 96 yaliwo yes neti yayimba nga tasobola kuyimba 21 yaliwo 26 yaliwo ne bonna teyagiramu nti nga tewali nsonga lwaki akola kye abeera mu bintu bwe bityo era nga neobeera netakugamba kusikiriza kojjanga benabeera negamba naye omulundi guno omwami oyo tayagalira sina na lunaku lwe nabulirako okujjako okugamba nti agasajja tegatukuba emiggo agasajja tegatukola bwe tusinga nga tusanze oba abasirikale nga bakambwe kyokka kyayinza okugamba kyayogera
ne ate oba oluyimba lwe yayimbirako ekintu ekiyingiramu abo basirikale biki baluyita driver yagamba nti kale mazima ne musajja mukulu ono ow'emikono emyeru atunula kyamuli oli avuze ettima tamutunulidde tamunyeganako yekyokka tamufaako ebisigadde ate oba waliwo oluyimba lwalimu conflict nakini era bwe yaluyimba n'atuuka ekiseera n'aluta baluyitanga ekijjankunendere lwalimu nga bali balowooza nti bayogeddeko ne batandika omwambalira ne baagala bamuvume nga bamusanga baagala kwegajambula naye olwokuba nti omanyi ate yali muzibu nnyo Kafeero ng'amanyi ate okusuula omukono nga mwangu nnyo abatamutegeera mu busirise bwe yali ayanguwa okusuula omukono naye ate tatuuka kubasudde basudde ye yali avumala akola kinaakola ki naye ate yali omwangu w'okkuba yali ate kasozi kati omusirikale wa poliisi toyinza nga toyimiriza kasozi bino byebayimiriza traffic byeyimiriza ng'ogenda n'omugamba nti dda wali sparkinga wali namugamba nti twaki nti anti toyina pamiti kati bwe mba sirina pamiti emmotoka lwaki gyoyagala mpakinge wali emmotoka ye erina buzibu kintu tewali kati ate lwaki gyoyagala mpakinge lwaki sinze gwogamba nze mba nzira w'oyagala yali wakibuli n'akuba yakuba omusajja oluyi n'atandika okubaza saluti yekka ng'alowooza nti amukubye munene kati Kafeero yali tabyagala yetayagala byabufuzi nga tabyesembereza nga tabiyingiramu ne bwalaba obulabi nga tubaviira muze babaako ne byebanoonya so nga ate yali sita nga bw'amaanyi ng'ate era n'ab'ebyobufuzi bandyagadde nnyo olwa namba gye yalina ekizibu kibu Kafeero nga tosobola kuva eno n'omala gamutuukirira yogera ne gundi genda yogera ne Simon yogera ne Kizito ng'akutadde nga tayagala kwesembereza bantu ye ng'omugjeewa abantu abasinga kyobulaba baali Kafeero tebamumanyi ng'omuntu kati bwebuti Kafeero aba wagenda kukolera nga yatuuse edda anywa ng'alina we yeekukumye ali mabegeeyo mu kizimbe mwe naakolera atudde eyo anywa oba ng'alina ebbaala ng'agituddemu ali omwanywa ne gundi muni bwe yabanga azze ebisirikirwa nga balina wamutuuzizza nga bw'aba atanywawo ng'atudde ng'omanya nti yeebase nga yeebaka ku mufaliso we muba mugenzi atambula nagwo emifaliso nga ne bw'aba teyatambudde nagwo ye nga tatambula nagwo nga abamulabirira weebali abamanyi nti bwagira bati awummula omugenzi ttatu yakola ku costume ze ng'oyo ndagire gwe tuyita first daughter waffe nga ayala wali akalirike bulungi ngono ajja era nga mubeereyo nagira ngenze wali wa daughter kwebaka akimanyi yatedde enteekateeka gyeri oli omwana yali yategeera mukama we nga yebaka ate obanga Kafeero twabeeranga we tubadde ngamba ni owayo genda zeeno oli ludda waate mugamba nti oba wankya mbadde nkyali eno ku Nanka ku leediyo bwenaabuze nga tondaba ng'omanya ndi wa first daughter neebase nga ne mukyala wa mugamba nti ndi eno wandagire era gundi mu bantu nabyo be yayagala ennyo bisirikira yayagala nnyo omuwala oyo ndagire kubanga yalinga amukuumira nnyo bba nga bba bw'abeera ewuwe abeera comfortable nga buli kimu kyonna embeera kulya kukola ki nga ajja kukikola ajja mujirira mufumbira nga bw'abyagala kuba kujja ndagire nga simulaba bw'ayogera ku kintu kyonna okujjako nga abo bonna bonna bajja kwogera oluvannyuma lwa tubanoonyeza bunoonya mbeera nabo naye olwabino ebiriwo babo tebasobola kuddamu kwerega bantu bajja bye baatandika okulaba wala bye baatandika okwogera nga twogedde ku ngeri gye baziikulamu omuntu nga batandika okubuuza nti anti kojja kakati baali ne gundi kakati n'obuuza nti gwe ate asobola nagenda kuziika gwe walaba bateekayo wategeera otya nti ebiri wetugambidde nti tusaasirira abantu bwe bulamu yali tayagala bintu tayagala byabufuzi tayagala nabyera teyabyagalako kojja ndowooza muti yandibadde lesoni mu bali abayimbi baffe era kati abayimbi waliwo n'olutalo kati olwabaluseewo era lubaluseewo lwa byabufuzi
ojja kulaba omwami gundi omwana ono Kingisa ali awo battunkana omunnabyabufuzi omu ate minisita ekitali kirungi so nga omuyimbi teyandibadde mu ezo ntalo naye ate nano weewuunya n'omukulu nga minisita omulamba we bakusanga nga muwanyisiganya ebisongovu n'omwana omuyimbi ate nga gwe tukusuubira nti gavumenti egenda okulonda nga ekusuubira okuba nti abantu obabuulira polisi ezizaayo n'enkola zonna zoyagala gavumenti etambuliremu kubisanya na muntu olikona okubisana naki ekyo si kirungi wadde nga n'oli naye byakola naye era si birungi okuvuma ki oba yamuvumye oba kisina bubiwulirako oba sandyagadde kuwulira bintu binyiiza omu nga bimunyiiza nga n'omulala bimunyiiza kuba bona akomenti nga buli omu ajja kiwulira buli naye nga nze nkyogera kati nga munnayuganda ali concerned nti omuntu nga gundi nga minisita teyandibadde mu ntalotalo ate oba ogoyinze chip oba wekkakanyiza nnyo kubanga omuntu kati manyi kyolina okumanya nti omuyimbi ye abamuwagira ba levels ezenjawulo ezaabwe era nentegeera olaba nti ye bw'ategeera abantu be bonna bwe bategeera bwe boogera bw'agamba nti kino tekisaanona nkola bwe tolina buyinza bamatiza bamugoberera nebagamba gundi waffe tasobya olina okumanya nti ye bw'anaalekerawo okuba sita era abantu babamuwagira bajja kusigalawo nga bayebo naye ate nga gwe bonaasigala singa ova kuba minisita leero ababadde bakuli emabega bakuwaga bonna bajja kusegulira ekyokubiri bw'onaamaliriza nga ovudde mu buvuyo obwo ne wayita emyaka ebiri abantu bajja kuba nga bakyakulaba ng'omulabe w'oli kituufu so nga ate ye ono omulenzi bajja kuba tebamukyamulaba kubajja kubayo oluyimba olunyuma ate n'abantu bo nabo bazinire ku olwo sinakindi naawe wenyini otandika okugenda mu binyumu byakoze ng'owulira olina kikubulako so okojja mu bufunze it is a life lesson eri abayimbi baffe ebyobufuzi mwandibadde ng'omuntu omutuufu obiteekebali olw'ensonga b'oyimbira ate babibiina bino ebyenjawulo bamadiini ganjawulo bw'oba oyimba toyimbira ddiini toyimbira kibiina toyimbira kika toyimbira ggwanga oba nyimbira basoga zinyimbira bano bw'oba oyimba oyimba ennyimba ng'oziyimbira bannansi abanaazinyumirwa ne bazifunamu ekyokuyiga era ne bw'oba nga oyimba bw'oti kyoba okola kuba kussa ttafaali ku ggwanga bwe linaatambula kaakati ggwe gwoba osigalidde okuba nti otunuulirwa abantu abalala ate ekintu ekiri mu bintu ebyo balowooza nti omuyimbi kyo yakiyimbako era bawulira ekyo gundi yakiyimbako kitegeeza omuyimbi kyayogera aba mulanzi alagula kati bw'anaayimba bw'onaadda mu kwerega n'omuyimbi ajja kulanga amagenda go ajja kuyimba ku ŋŋendayo oba enfaayo katonda era ate amuwulire kuba ebintu byonna byonna katonda abayimbi bebayimbako abiwulira n'abireeta ne mulyoka mujjukira oluyimba oyo omuyimbi bwe yayimba ku kintu ekyo kojja politically tutegedde omugenzi ye yali kusaidi yagambye nga bw'ogambye yali teyesembereza yadde bwe tugenda mu economic discipline oba enneeyisa y'ebyenfuna mu byenfuna mukwano gw'ono yali atya kuba kigazimu naye kyonna engeri gyonna okisimamu ekikulu Kafeero yalina ekintu kimu nga tayagala kuba na ssente za kashi awo alinga nze oba nawe bakuyita Kafeero oba nange nyinza oba bwe tuba nga tuba tulina ebintu ssente ezifunise zitetakanyizibwawo ndi zino zigenda kukola ki ne muti wali ogambye okugula kino ne ziggwawo ne wasigalawo zakulabirira famire ye nti tugambye ofunayo gita esinga ku zino mu byali asinga okwagala byuma kuba biramu ng'omuntu era akola ku byuma nti ono yategeka ebyuma gwe tuyita technician yes nga
motivation ye yanjawulo. I know. Nga olina engeri jamu treatment jamuyisamu engeri jamuyisamu ng'ekyokuluma ku balala. Ekyokubiri nga yali asukkulumya nnyo omulimu. Okay. Nze yansasula bana ali mutendesi. Nansasula nentuuka n'okuvaawo ng'akyansasula kubanga yali akyafuna mu bye nakola. Namubuuza era nabuuza ku nti okyasasula zaaki anti mu 1998 ne Mukama naye Pawulo anti nakyenkubuuza nalekerawo okugira sikyakola naawe naye ate sente abantu balirowooza omuntu bw'asimba omuti oba bw'asimba omuyembe tagulyako kwolwo lwagusimbye agulyako paka lwe gulikola ki bwe gulikala kakati nze munnange okuva lwe twatandika ebintu okukola training. Yes. Abaana nga bo balabanga gwe abavuma balaba oli mukambwe naye ate nze nali nkifunamu ate kinyongera kifunamu buli lukya. So bwensigala nga nkusasula ssente ezo sirina kyenfiirwa era sirina nsobi gye mba nkoze. Era kyova olaba buli gundi gye mbadde ngolambagamanize yafa simubanja waliwo oli yali ambuuza nti abantu mutera nnyo okutabuka abadde bakolagana ne bagundi banene bombadde abadde abatendesi oba bamaneja mugenda okwawukana n'abantu nga mukola ki kama nafa sibanja sirina wadde wasasulwa ne bwe nagamba nga nti zino naziteekamu okukola kino zaali zakuddizibwa mu budde ate neweewuunya kafeero talaba ku ssente za kibiina Katenda kafeero talaba ku ssente ezo zirabako bw'ati nti rero tukoze bweziti ziriwa n'azireeta n'azikwatako bw'ati nga bazireese nga Namatovu aleese eddiiro ezo ze yaleeta nsava nakuba ssente yazitulanga ceeke najja nazo kuba n'abajaali Namatovu n'abugamba nti enzijjeeyo ngitukole ntya tigitwale ku akawunti bwete ne ssente ezo ezaava mu dipo naziggala nazo yazireeta bukolokolo nti ssente ziizino sikutekiti zivudde muki mu dipo naziggala nga takikkiriza teyaddamu kunyega kigondi kubisirikirwa kukikwata ku ssente n'agamba nti kati omukazi gwe baakuza omulabi eyakuzibwa omukazi gwe baakuza omulabi wampa omukazi ekigambo kimu bibiri ng'asirikawo ejupa yamubeeranga ku kiddo yali akakwata ati nanyogoze yabeeranga gundi ng'akwata eko kagundi kakwota n'atotobaza amawuggwe kojja olina sole gye waŋŋamba ku ssente ezakuweebwako omukulu n'azeerera n'omugabo waayo ssente zewampa kati ezo nazijja mu kampuni baali bagiyita Ametico ye yagula teepu bagiyita tulerabirerya yasooka ogigula kati ne tulyoka ate tugiguza HK kati yalemererwa okumalayo ssente kati nembeera ne ssente ezo nembeera nazo wiiki namba nemugamba naye gwe lwaki ondeetera ebizibu lwaki ondekera ssente zo ate kamotoka kendimu kakadde kazibu ssente zolina mpitirivu nambuuza ziriwa zonna nemugamba nti ssente zetwajja ewa Ameti company wazindekera nze nzirina tye nze nali ndowooza bazagwawa nazitwala mu Greenland wangi ngamba nti nazitwala mu Greenland era nenzitwala mu Greenland ati yali musajja ku byensimbi teyalulunkaniranga nnyo ssente gwe njagala waveeyo omuntu omu agambe nti Kafeero yandyaza amaanyi
nti oba namukolera kino n'atansasula. Oyo aveeyo. Yali talina mululu gwa ssente. Yali talina mululu gwa ssente. Ensonga lwaki nga buli omu amukwasaganya mu mbeera gy'ateekwa omukwasaganya nga bw'aba agenda kukwasaganya gamba nti genda olabe Kizito. Yes. Kyova olaba bwe yafuna financial marshal eyabisirikirwa ate n'afuuka wa ttabbu. Obulamu bwamwanguyira. Kuba nti yalinanga muntu ano agira atetenkanya nyingiza yaazo. N'afuna oyo nga atetenkanya ate nga mwesigwa. Kyova olaba nti yagenda mu maaso mu bintu bingi nnyo. Ebintu byonna byonna ebisinga obungi yabifuna nga amaze bisirikirwa bwe yajja mu bulamu obwo. N'atandika okubeera nga afunye setbacks 2 emabega z'amukola bubi. Zibayita oba tuziyita si setbacks, tuleme ziyita setbacks, heartbreaks. Heartbreaks. Balimanya emiswiba. Anti. Kati omanya heartbreak emirundi egisinga obungi ebaya wakati wo n'omuntu gw'oyagala. Very true. Kyekisinga okuleeta ekyo kyamuyisa bubi ate n'agenda afunamu n'ekyo ekizibu oluvannyuma ennyo kijafuna eky'abantu okugyeeka. Naye oluvannyuma twategeera okugyeeka mbwa alina ebisigalira by'abafuna ki engeri gye kyajjamu.